amabanja gasaanye okufunirwa ku stage emu ate era mu myaka egimu. Bannange bw'owezanga emyaka 5 naddala okusingira ddala okuva mu 5 mu 5 kendeeza amabanja, kendeeza exposure. Nze ndi wano kimuva mu ndaba nga ndiko akaseko kange noze emyaka gisuse kati mwena gigenda mu 5 nga banka tendabangako nti njuza kafoomu kano wano. Bannange to minimizing ennyo exposure kubanga olubeerera buli lw'obanga olina amabanja ebintu bikalubiriza no spetting stressed overstressed. Ateebuuza oyo omusajja ng'aliko akaseko ng'aseka amabanja gakubire bye ng'ogyeko nti bw'okula otandika okufuuka ennyo munnaddiini olwotandika okutegeera limbala ki naye ng'omutonzi waffe yasinga okusonyiwa bw'oba atambulirako eyo naye kendeeza nnyo excessive borrowing ekuteeka mu exposure. Emyaka bwe gijja gikyali mito weewole kubanga bw'oba teweewoze ate oba onoogazi otya bizinesi zo naye oba okyasobola okumanaginga stress eyo naye omuntu bw'okula nga bizinesi etuuludde kendeeza nnyo amabanja bw'ogyokoma okubanga okonsolidatinze growth okukulaakulana bw'otandika okulowooza buli kintu nti ojja kukituukako lwa bbanja era buli kintu kifuuka nange naliko mu stage eyo njagala kugula kino bampeyo overdraft, njagala kukola kino njagala kino bampeyo looni bampe kino paka lw'otuuka ku kiseera nti n'otandika ogamba nti si buli kintu kye ngenda okukola nti nkitunuulirire mu mabanja. Ng'abantu abamu buli kintu kyayagala okukola amanya nti alina okutunda ku ttaka, alina okutunda ekintu kyasobola okukikola ne debt trap bweri. Kasita otandika okulowooza buli kintu kyonna nti kaŋŋende neewole era toyawukana nnyo n'omuntu oli kaŋŋende ntunde. Sigambye nti temwewola, eriyo emyaka egirina okwewola, eriyo stage ya bizinesi erina okwewola naye minimize exposure. Toddiranga nnyo ne weegaziya nnyo mu ngeri egy'okuddira bizinesi ye n'ebadde etebenkedde obulungi ate naye esannyalale olw'amabanja agakuyitiriddeko ennyo. Bw'otuukanga myaka egisaanidde okubanga okendeeza okonsolidating eyo assets kati ekyo kiva ku ki? Kiva kubanga wagaziya cash flow. Kasooli wuno ngenda kutundako nkube maize bread then ntandika okuliisa then ndooka enfuna sente zange ez'amata nga ziri clean. So message gye mbalekera olwaleero kwe kutegeera nga stage ki olina okwewolera, stage ki lw'olina okukendeeza nnyo okwewola, stage ki lw'olina okukendeeza nnyo overexposure. Abantu baagala nnyo n'agaziwa akuuma akakuba kasooli kaako nkalina abasajja akuuma si kamwe akuuma genda obapangise